So Musumba, before I leave the thing of the concert, the concert here yaliwo twajinyumirwaga yate, it was a little bit yali yewuunyisa. 3 of them. Nze gwe gwali omulundi gwange ogusoose okukiraba 3 concerts. Twali tumanyi tuzuuka ku makya ne tugenda concert y'omuntu ne tuvaayo. Naye twagala ne tugenda. Katonda yatwewuunyisa. Era bwe nava mu concert ezo ennaku 3 nabanga nyimba oluyimba olukyewuunyisa. Nga lwe lundi ku mutima. Actually buli kimbaako buli worship night bwe zijjula 31st bwe ziggwa oba okitegeera worship house bwejja service nyaabwe buli bwe nfuna Katonda byakoze mba n'ennyimba 2 ku mutima. Buli lwe ndowooza concert nga nteeka mu bigambo oluga nti temuli kitiibwa mu magezi gange wadde amaanyi ku lwange nze. Buli lwe ndowooza ebintu Katonda byatukozesezza mu ggwanga ekkanisa eyo musiki enjiri nga mpulira oluyimba nti waggulu tukusenyumiriza mu magezi gange mu bugagga bwange wabula nze nyumiriza nga mu ggwe waggulu tukuyimusa kitiibwa ky'amawanga. Olwo oluyimba lwe lumbeera ku mutima buli lwe ndowooza ku bintu. Nkwebaza byokola lwali terunajja. Godi twaluyimba nnaku ezo. Then olala lugamba ki luyimba lwange luntoloseeko. Buli Katonda bwankolera ekirungi nga lugamba nti ekiyitibwa kitte eri Katonda manyinga yanyi kwegamba kyakakola oluyimba lwakola amakulu neruli temuli kitibwa mu magezi gange. Oli yawandiika kibi nnyo nti abayimbi abo tetwabamanya naye wulira ebigambo ebyo ng'oguze emmotoka ng'owangudde ng'ozimbye ng'esalayo bagizzeemu kwegamba nze ekimbeera ku mutima kegambo kano nti manyi nga yanyimusa kuba waliwo atamanyi waliwo alowooza nti magezi ge omanyi ayimba nnyo omanyi mukozi nnyo. Ojjukira oli eyakeera ku makya nagamba nkoze nteganya okuva obuto bwange obwekisa kandye kanywe Bayibuli weegamba Mukama namugamba musirusiru gwe omwoyo gwe banaagukuggyako leero kale ani anaatega anaalya n'asanyukiramu ebyo by'oteganya ng'ageza kugamba nti jjukira Katonda. Dawudi kyagamba singa nali mmwe nanditendereza ani Mukama ng'abakazi bamuyimba